Baboda kwa kuro. General Baboda kwa kuro. General Baboda kwa kuro. Mama ya tikasi. Pesa tambule. Wano mu Kigezi region era nga bolaba tugenda maaso n'okubanga atambula okuyita mu kibuga nga werekeddwako na munju w'omuntu era groups ez'enjawulo okuli team chairman okuli MK Ame okuli Revolutionary Guards ne the Avengers bona bali wamu ku mukolo guno amuwerekeddeko nga bwe mulaba era nga ne Jono agenda maaso n'okubanga awubirako abantu be era emikolo emikulu gigenda kubeerawo olunaku olw'enkya awagenda maaso n'okubanga atulaba era tugenda kubanga tuyibatuusako olunaku olwaleero awagenda kubaawo Muhozi tumuwa Karuru tumuwa Karuru tumuwa Karuru tumuwa Karuru tambula tambula Muhozi tambula oyembo muliro gwake Muhozi aza kwiza oyembo muliro gwake muwerekerako nga bolaba enteekateeka zino ku Soul TV abantu bo bakyagenda maaso n'okubanga balaga Geno omukwano n'obwagazi nga bolaba embeera eno nga bweri Muhozi tambula tambula n'ogwe tambula Muhozi tambula tambula n'ogwe tambula Muhozi tambula tambula wewe tambula Muhozi tambula okuba balabyeko ku Geno nga bwe twabasuubiza tugenda kubanga tubatuusako enteekateeka zino bagenda maaso n'okubanga atula ku Soul TV tugenda tutambula mpola mpola waliwo activities nyingi ezakedde okubanga zikolebwa omwabadde okusimbula obugaali oba empaka z'obugaali ezivudde wali ku booda y'e Katuna ne Uganda ate ne bajja ne bamalira wano ku kisaawe wennyini kakati ekirala ekigenda okubanga kiddako Geno agenda kutuuka wali ku nnyanja eya Lake Bunyonyi agenda kubanga agulawo amaato age bagenda okukozesa ntu wano mu kibuga eky'Ekabaale then akirire wali abagenda okubeera akasiki nga boolaba ekigenda maaso abantu bagenda maaso n'okubanga bayimba era ng'ennyimba eziwaana Muhozi Muhozi tambula gye tuli aba Muhozi n'Ekabaale tambula Muhozi sabati abantu ab'ebitiibwa bangi abazze abawerekeddeko Geno ndabyeko team chairman omukulu Muwajira Michael Toyota waali agenda maaso n'okubanga awerekerako General then omukulu Balambarga Hale mulabyeko ndabyeko ba RDCs ab'enjawulo ndabyeko ababaka ba parliament abali mu convoy eno gy'olaba bagenda maaso n'okubanga bayisa ebivulu era Geno mumulabye agenda awubirako abantu be wano mu kibuga Bendera, bendera. Bendera, bendera.
bendera otuyize obuloku ng'ekifaananyi eri awo jeno mumulabe asobodde okubanga avaamu n'awubirako ku bantu gwatula ku Soul TV era abantu bayimiridde ebbali n'ebbali ow'amakubo abamulinze okubanga bamulaba ku lunaku olwaleero nno jeno ennaku zino amanyi kuvaamuko n'awubirako ku bantu olwa obwagazi abantu be bagenda maaso n'okubanga bamulaga era mu kiseera kino bagenda maaso n'okubanga bayimba ennyimba eziwaana MK ndawano omukulu isanga abasaiza ssentebe wa disitulikiti ey'Ekabale n'abawagizi abalala aba MK bona abayimiridde ebbali w'amakubo ababodaboda nabo mbalabako bagenda maaso n'okubanga balaga obwagazi eri General Muhoozi Kainerugaba we bagamba nti generational leader the next president munange jene ekigalo awandika ekigalo kinaalemu nga zonna zirimu abawagizi be okuva mu bibiina ebyenjawulo era bagamba nti General Muhoozi Kainerugaba His Excellency bw'anaaba ng'ekiseera kye ekya okuwummula obukulembeze nga kituuse bagamba nti balina standby generator era ye General Muhoozi Kainerugaba buli omu abeera n'endowooza ye era buli omu omutuukako ayina MK 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 Yasita Powandine Muhoozi forever ku bantu okuyita mu kibuga eky'Ekabale so enteekateeka eriwo era twabasuubiza nti ffe bino tugenda kubanga tuli batuusaako mu mawulire gaffe gonna Omunyo live n'Omunyo kusatu era enteekateeka zonna bwezityo bwe zitambula mu kiseera kino obwetwogerera eri awagenda okubeera emikolo emikulu ku Kabale wa primary school wagenda okubeera emikolo enteekateeka zonna zawedde wano mu Kigezi region era nga boolaba tugenda mu maaso n'okubanga atambula okuyita mu kibuga nga werekeddwako namungi w'omuntu era groups ez'enjawulo okuli team chairman okuli MK Army okuli Revolutionary Guards ne the Avengers bona bali wamu ku mukolo guno
Muhoozi tumuwa Karuru.